Abooluganda bako n'emikwano beetebe mu kwabya olumbe lwe yali mu Nakatemba era yaliko omubaka wa Lubaga South Paul Katolobwama nga balwabiriza mu maka ge agasangibwa e Makindye Ssaabagabo mu disitulikiti y'e Wakiso. Asuze mu lombe luno basuze bayimba ennyimba z'omugenzi okumujjukira. Abamu ku bateesiteesi ne bakalabala b'olumbe luno kubaddeko omubaka wa Kampala Muhammad Nsereko ne munnakatemba Abia Mukiibi ngono yali akola n'omugenzi ku leediyo ya Ssaabasajja. Ku makya Conrad Ssaabwe Lubwama asiddwako ng'omusika w'omugenzi nga Juliet Nalubwama yateereddwako nga Lubuga. Ssaabwe asumikiddwa Baasi Mpanga nga basibiridde entanda ey'okutambulira mu bigere eby'omugenzi. Obeeranga n'amatu abiri n'owuliriza ebifa ebugwanjuba n'ebuvanjuba awo nno n'osooka osirika nabyo kyekikutu ekyo by'omaze okusengejja by'obuulira abantu. Kato yali mugatta w'abantu mbalaba ab'ebibiina ebyenjawulo mwenna muli wano, ab'NRM, aba NUP, ab'FDC, aba DP, aba Solida Democratic Alliance, naffe aba Revolutionary Front naffe tuli wano. Twakolanga programu naye babiri nga tugituuma abasimogozi naye abantu bayagala nnyo programu eyo. Kato yanjagala nnyo. Kato Lubwama yali munywanyi wange twalina engeri gy'ajja n'atunyonnyolamu ebintu. Njagala otwala omukisa guno okwebaza abantu bonna okuviira ddala ku organizing team ekulembeddwa Honorable Nsereko n'ojja ku bibiina bya Katemba Muzeedi yazannyiramu ebibiina by'okuyimba. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.